ne gavumenti ddala eremereddwa okuwa accountability ku nsonga z'okutyobola eddembe ly'obuntu oba ewadde obumativu bwe butannaba kubaawo. Ajizu ekibereberye oyogedde ku accountability enongera ku kya muganda wange Nsereko n'ayogera ne ku kya bamemba baffe aba palamenti. Bamemba ba palamenti bwe baabwangulwa baasigala bagamba nti pulezidenti waabwe Kyagulanyi era bo bagamba nti baali bagamba n'okugamba nti tajja kulayira pulezidenti. Bwe yamala ne bagamba tajja kumalako mwaka. Baabuwe ebikolwa byabwe ne leader of opposition yali omu ku bammemba abakuukutivu effort change action for change ebintu bya violence nga bw'obimanyi mwe muli ne muganda wange ono Emili Sekabira ranka gye namwaya mu ranka manyize nga baranka namube mpira bagabira ranka nenga nti kimeze na dini command of the midfield baga yakubanga nnyo midfield kakati oyo Sekabira Major General mulamba mu bintu bya violence naye takyekana yagamba abaana bantemedde omuti gwa omwaka ga mu dakiika 12 ne basanyawo buli kimulabu mu nnyendo accountability olwokubanga ebyo babiyita maleesi gavumenti zimu nali mukomera era ekyamutaase okufa yali mwana wa boda agezaako bwe yaduubira violence agenda okulaba nga faaza mukama we abaana ne bamuyimiriza bamugamba nawe tuweeyo awo tumumukwatako bagamba nti oyo yaani yatwadeze okulya baali bamusse n'afuutuka yamala omwezi mulambe nga yena yengedde yalinga tutabona mu nyumba kakati mu culture mu tradition ya violence opposition ya Uganda yenambeemu kati accountability gye baagala bawe n'omala ogijjayo abo bonna toli asigala babiri mukomera nkulayira mu linnya lya Mungu bwe baamala ne bagenda mu parliament baba baleeta ekiteeso ekyokukyusa constitution ne bagamba nti bino ebyokuteesa ffe si kalica yaffe enkola yaffe ya Kiisirayiri ne balwana bawogananga bwe bamalanga okuwogadde obuzindalo buno bulaba babukwata ne babukuba obuntu kati muwaabwe yafuna ekisiraani vubuka lyali ttuba eriti baliyita zaake naye alaba omusajja omukulu ali mu myaka egy'enkaaga 55 erigamba nti ate kati gundi Jeno Wamala erigamba n'obusuku kakubeka nakakadde ekikonde kakoleki kumbe yagaya kyezize nerigenda limusisimula engumi yali afiiridde mu ddwaliro naye nga violence onyumisiza firimu nenyuma naye nakadde bwe kitwe kyali yenjogera nkulayirira mu yantonda be balwana ne batuuka n'okuleeta ab'amagye era bano ab'opposition ne bagamba lwaki baleese amagye mu palamenti singa tebaleeta ab'amagye kino nkyogera eggwanga likiwulire gavumenti yandibadde ekoze kibi ekisembayo kuba bali abavubuka bali baagala kusaanyaawo nsi mu palamenti buli kimu bakyokye okujjako obufaananyi nga timubulaba naye bwe muba mubulaba nga ate mwogera mazima mukkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero mwabalaba kye baakola mu palamenti amagye ge gakkakanya era ne bayomba lwaki baleese amagye bo baali baagala batte bulungi nga tiwali security ekyo kimu kyekyaliwo kakati baaluwe bantu beetezi bulungi naawe bamanyi kakati ebyo bwe bibiremye gy'oli abalamu ebisembyeyo balyoke bagende mu bya palamenti ne bakola 1 million march ne bakunga ensi yonna yonna Kyagulanyi bw'aba avudde gyavudde tugende Entebbe tumwanirize bagwenga balowooza kali aka action for change omanyi action for change plan bwe yali nti bwe banaafuna emiliyoni y'abantu ku City Square bakolenga ebyaliwa Egypt n'ayogeranga naawe Tahrir Square tuwambe gavumenti ekyo ne kikola ne kigaana kandi babadde balowooza nti kino eky'Entebbe kyekinaakola ekyo nakyo bwe kyagaanye ne bagatukuze tutya buli kye tukola kigaanye kati omuntu okusaba accountability ey'emyaka 3 bulijjo mu palamenti bakolayo ki ebimu ku byeyayogedde byakolebwa tannafuuka na leader of opposition bulijjo mu palamenti akolayo ki tolaba nti oyo Katemba yalibadde yabisabadda okumanya mubbi ndowooza kalema twakwataganye singa tantudde wala nandinga nti oba yakubye notisi zange
komiti ya parliament natunulidde muwanga kigumi ninga matondo akyasala batasala noga twekalakasiza tuvudde mu parliament nakkiriza lwatu tuzo komiti bwe twateesa twasalawo zigende maaso ate parliament kiki parliament komiti nze ndi mu council mube nafune kalimaloozi olwokuba naye yali mu council ewa ekalangala kati kyavudde naye akiraba mangu enkiiko zitambulirwa parliament ffe aba council tuyinza n'okumala emyezi 3 nga tetutudde oba emyezi 2 naye purogulaamu zonna zitambulira mu bukiiko kati obukiiko bwe baba basigadde bagenda mu maaso era nga balya ssente okulimba eggwanga olwatu nti beekalakasiza ekyo nakyo kya haraamu era bannayuganda bakimanyi nti abasajja bano balyaokwekandaga kuwuddiisa babawuddiisa naye mwana watu katonda akola uganda era abantu mwana watu nebakuba mu ngalo balebera ddala babafera emisana ne bakkiriza bano baagala kwetega baabwe mbwakalulu ne 1 million mach beyaganye kati basazewo akakodyo akalala kakolaki kalima akubulidde bulungi bali abafa accident bundi tuli abalimu omukyala yafiirawo kubembala owa pikipiki bwe bakonagana n'agwa mu luguudo gulobo n'emuyitako ng'ogamba nti gulobo teyabadde accident si kyekisoose ebyo bibaddewo omwana twamuziike waffe kalokero owa boda yakola ensobi awo wenyininyini kurawund about enateete kakati bwabavuga atali ku sipiidi y'amaanyi wabaawo munnamuyita nti owaaye gundi n'akyuka kati bwakukyuka kuba pavement agwa muki kati emotoka yali eva yali mu action ng'eri mu kutambula yali emuva emabega tiwaaliwo ddagala lyonna yalina musaabala era yamusaabala twamuziika ng'abetentese kakati omuntu okuvunaana omuntu eyafuna accident ng'avudde ku motoka ng'emotoka eri mu motion nakyo ne bakigamba mbu gavumenti yasse ebyo byebimu ku zambia erigenda okubwokyesa omuliro era etigenda n'obbagaana okufuga kuba buli woyitiriza obulimba n'osanga n'akatalimu n'okafuga ensonga katonda akuggyako omukisa ate njala okutegeeza katonda bw'amala okwagala gwe mukulu Umar ng'alagira abamalayika nga bakwagala nga bamalayika bajja bagamba abantu abali ku nsi nti Umar mumukoleki ate gwe mukulu Umar kankubula ekino okumanya Mungu w'amaanyi ensi ne bweyegatta yonna yonna nga Mungu alina riziki gye yagenda okuwa nega Umar tagifuna ogikolaki ate webayo hadithi namba ate ensi yonna ne bweyegatta nti tofuna nga katonda asazewo nti ofune katonda asazewo ofune era kati bano katemba waabwe nabalaba nga tebali mukisa kati muganda wange nagamba ono Sekabira kyekizibu kye mwafunye mu FDC mulinga ku mulembe gwa Nabbi Yunus bin Mata Yunus bin Mata bwagenda okutwala obubaka bamukuba amayinja nadduka kakati bwadduka kuba bamukubya amayinja naga nti nze mbadde nnyamba nabo katonda yatulye ngeze atuuka mu lyato eryato liyuguma abalunnyanja baga waliwo kuliko ow'ekisiraani bakuba akalulu kakwata ku Nabbi Yunus boogera ogwokubiri ogwokusatu bamukanyuga mu nnyanja kakati bamukanyuga mu nnyanja lirukwata limumira naye ajjukira ensobi gye yakoze aga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amazima obulyaza amaanyi obubadde emyezi naye terayo enzibu okujjako mukama katonda lirukwata limukanyuga mu akyogera ogwokusatu lirukwata limukalaki limukasuka ku lukalu kaakati bano ekizibu kye balina omusajja eyavuma pan africanist omusajja eyawaayo obulamu bwe bwonna naddira sente ze zonna n'azimba Africa Muhammad Gaddafi muganda wange omwana wa mutabani wange wa mukulu wange kubanga jinganda bwe twetwogera olunubbi wali Masaka semujunganda yavumirira Gaddafi naga bamuse kuba yayita abantu emise nkutuma gwe batakolisi kafaru aliko ekisirani ekyababirako katonda ze tagira abantu be katonda yavaako ekisirani ekibonyabonya abantu be katonda bwe mutamukanyuga oba bwatakolesi kafaru ajja akolesi kafaru tumunaze yavumirira omulwanirizi w'eddembe kyekikolimo ekitambulira muliko omuntu alina ekikolimo kakati onjikiriza ekyafaayo kya Nabbi Musa enkuba yagaana okutonnya okumala ebbanga Musa n'agamba bantu mwe mujje tukuŋŋaane mu lusenyu wano tusabe Mukama atuwe enkuba ne bakuŋŋaana ne basaba enkuba n'egaana
Musa n'agamba bakiki Mukama Sala ngatakyano kama n'agamba Musa mu bantu bo mulimu omusajja omunnanfuusi mu bantu bo mulimu kati gwe ekibi ky'okoze Katonda kye yataakola Katonda kye yamwogera era omusajja yeenenya nga ne Musa tamutegedde muddenga kansiibwa naye bwe ndaze ewaka ne ngamba lwaki sikyogera oli yakyogirira ku leediyo ne TV kankyogere akole Sekafala alina okufa nga Mungu munyivu gyali kuba mwana wa mukulu wange yagiŋŋanda nze gambe bwe twayogeranga olulimi olulumbi wano mu Masaka wano era nze ninga kitaawe oyo Ssemujuŋŋanda kuba nali mukwano gwa kitaawe kakati eno message gye muwadde bano aba FDC bagenda bamugambe agende akole Sekafala yenenye omusajja yafa nga shahidi Gaddafi yafaamu wa mujjanali tanazibwa Gaddafi yali asobola okubeera nga bano babaca n'agula virazi n'agenda n'akyakala naye yegulira ebikazi ebirungi n'akyakala mu Amerika n'atambulira ku Boeing n'akyakala n'abeera ng'awaafuna obwana obuto bw'emyaka 15 ne wallahi Gaddafi yasalawo nzijukira nali e Kenya mu Daily Nation lwe baalayiza Mandela woteeri Gaddafi mwe yalina akatobo nkyakali nakagula aka Daily Nation bagamba nti ekyabadde mu woteeri ya Gaddafi abantu beetoolodde nga balinga abali ku kaaba ne batuuka ne kino okugamba luno olulimi even more so than the residence of the African National Congress leader Nelson Mandela. Why? Omusajja nti baawagadde nnyo bya Gaddafi okusinga ne Nelson Mandela. Omusajja yabawa bulangiti n'abawa emmere n'ayiwawo mbiri nga yali eri ewuwe walungi naye n'agamba nti sijja kukkiriza abantu kubonaabona. Oyo gw'ogamba nti yavuma abantu afe bubi n'atakola Sekafala nze muyambye buyambi okamubuulira teri bukulembeze kamalizira kana akasembayo aka Muhammad Nsero twafuna ekizibu kimu ekizibu kye twafuna nti abatabuliigi bano bwe baalumba Nakasero baaduumirwa Sheikh Muhammad Yunus Kamuga. Muhammad Yunus Kamuga bw'amala okudumba mwalimu ne muganda wange nnyini ono Hajj Aruna chairman we Nakasero yali mu baalumba naye yakola Sekafala weetirirako ddala yennyini emukusika wagisowedi mayanja yechairman we Nakasero wali era kakati ampulira kubanga alina Mayiga Ibrahim mutabani wange ne mutabani wange Mahadi aweereza message naye yali omu ku baagenda okutta poliisi n'embwa naye bwe yalaba ye poliisi Haruna ye n'abuuka olusengenge alina n'enkofu ye n'ababuka Muhammad Yunus Kamuga oyo ye oba yagenda mugomese Nairobi naga nti gimunye kati waasigalawo Jamiru mukulu babakwata babakuba eruziro olwavaayo ateekawo ekibiina ekyokulwanyisaani gavumenti ya Museveni naye nga abaana baakunga basiraamu kakati naye nga Jamiru mukulu okusinziira ku lipooti ya Yunus Kamuga y'abalala sijja mbaatula agenti w'Abamerika tabangako musiraamu yalina pulaani ey'okukwata abaana abasiraamu abakwasa abatwaike mu nsiko babatte bamusiba kakati mukomera mwali wano bukya bamuleeta n'oyo aliko obujulizi obunoonyeze basinga tebamutaddawo n'okumusalira omusango naye njagala okutegeeza aliko abavujjiriza bakiti ba CIA kakati muganda wange Muhammad Nsereko nga tannavumirira nnyo gavumenti ya Uganda olw'abajjama be baakwata twafuna ekisiraani nti twafuna omunnanfuusi yayingira mu busiraamu Muhammad gundi ani Jamiru mukulu n'atwala abaana baffe mu nsiko naye nga tajeti yali batulugunya abasiraamu era nebaza Amiri Umma Muhammad Yunus Kamuga eyagaana n'agamba nti eno pulaani yakusaanyawo obusiraamu era kyova olabanga bamusalira omusango ogw'okufa naye olw'okuba aliko ekyengera kya Mungu nti yagaana okusaanyawo obusiraamu mu lukwe bamusiba Isa kyava nga ali bweru avuga ne Prado guno Museveni yamuwadde Prado mpitirivu Amiri Umma oyo mukulu w'abatabuliigi naye nga si Museveni yagimuwadde yakola ekikolwa ekitafaananako kya muganda wange oli gwenjogeddeko Allah ye kamala byonna n'amutaasa naye nkutegeeza nti obwo obumulumulu obulimu teri tageti ya busiraamu abagoberezi ba Jamiru baabawulira ate eggulo nasaliddeko omuzikiti gwabwe naye tebantegeera kakati Jamiru oyo okusinziira ku mawulire era singa yeebaza Kikwete ne Museveni
kubanga singa yasigala ebweru abamu mu gurupu y'ebyo baali babitegedde era baali bagenda mutemula era eruzira ali mujja naye ey'okunsi kyovula nga tayagala nakuvaayo so kati abakyagenda mu ebyo ekyo mukimanye ekimagumbe JDF magumbe chairman bali kumulamwa gwa okwekandagga ne gavumenti okulemerera okuwa accountability ekituufu kyekyo okwekandagga kuno kulimu amakulu gavumenti ddala eremereddwa okuwa accountability oba okusookera ddala okwekandagga bo ng'abeekandagga bagezaako kuwa accountability eri ababalonda balaga nti babalwanirira wankubadde nga tebabalwanirira kugamba kyebasobola okulaga eno abaasigala eno nti tuli mu kubalwanako wankubadde kiguumaaza kubanga okwekandagga okwakaseera bw'omala bw'oddayo oleme kumisinga ntula n'alaawensi tekirina bwe kikakasa gw'okiikirira wankubadde nti era gye bali abalina amaaso nga tebalaba nga bayibuli bwegamba naye bano bo bateekawo kikuumaaza era nze siwagira abantu beekandaga kubanga omuntu ogamba nti munnonde ngende mbakiikirire kitegeeza kugenda mu kuteesa museteeserezo waki w'eggwanga kati ate gwe bw'otandika okuva we bateeseza atodde ku madaala obukiise bwaffe oba obusi kubanga tiwagenda tukiikirira ng'oli ku madaala wagenda tukiikirira ng'oli wali ku fula ya palamenti so kitegeeza nti abalonzi beetereeze balonde abantu abatuufu abasobola okubakola ki obakiikirira ng'ajja kubeera mu palamenti aleete endowooza ye oba ewagiddwa oba tekoze eki oba tewagiddwa oba aleete endowooza y'abantu naye byonna bye bakola tiwalina bye beebuuza ku bantu so beekiikirira kubanga mu palamenti betwabatumayo ani yali azze n'akubabadde beekandaga tebamaze twebuuza nomala ontuma ku mukolo nonga ati Umar ugenda onkiikirire ku mukolo ogwo nentuukayo nensanga nga maybe oba obutebe bwe bategese si bulungi bwemba naagaana okukiikirira nsooka kukubira enkuga nti chairman wategedde ntuuseewo ku mukolo naye nze tebindabikidde bulungi olaba otya mbadde ngenda kuvaawo kati ababaka ba palamenti abasinga n'abafu ab'NRM beekiikirira tebatwala byaffe ekitegeera gwe kyonna kyogere nga bw'okyagala nze gambye n'abamu abafu abaki aba NRM kubanga nze ndowooza nti ensonga yonna eyalibadde entuufu ey'okutukiikirira twalibadde naffe otwebuuzizzaako naye abasinga batambulira nnyo mu nkola y'okwekiikirira totwebuuzizzaako ate tetukutumye kwe bakola bibayisaawo era kyenagamba nti nsaasira nnyo abalonzi nti ebiseera ebisinga obungi nti ababaka ba palamenti be balonda bano abalonzi abatono abawakanya gavumenti bo balina enteekateeka yakuggyako ki gavumenti naye ate be balonda bagende babayambeko okugijjako bo baagala kukola nayo kati buno obutonotono bwolaba kuba kusigala ngaera pasiwaadi yaabwe ey'okulaga bano be bakiikirira nti gyetuli kagamba baleme kubeerabira so bwe bumu ku bubonero then ekyokubiri awuliriza nange ali namwaffe abali wano mu rediyo tusooke twebuuze nsi ki mu nsi yonna erimu ab'oludda oluvuganya ng'abaayo bamativu nti ebintu gavumenti mwe bali ebikwata bulungi era eddembe ly'obuntu gyeriri ng'ogyeko omuntu okubeera nga tukirabira wano Uganda tulowooza Uganda nsi ki mu nsi yonna ng'eriyo ab'oludda oluvuganya nga bo bamativu n'ebitambula mu gavumenti eyo ansi eri nti teriiyo kakati kitegeeza nti ekintu kyonna ekituufu kiteeka okubaako nga opposite yakyo kagamba nga kiteeka okubaako ekikiwakanya yensonga lwaki n'abawakanya Allah bwe bali
abawakanya Katonda nabo bakola ki webali naye Katonda era talina buyita kugamba tabajjaawo kubanga olumu abawa chansi y'okwenenya n'okulaba ebikolwa nti bye bakola olumu si biki bo bennyini ne beekyekinga kyova olaba nti olwaleero kukya ku makya Sekabira abadde avumirira ennyo gavumenti nga bwe talina kyekoze ate bw'atandika ogiweereza ate yasinga okunnyonnyola byekoze tokimanyi Sekabira ndabiye mu munya wano asinga Betty Kamya okubeera nga yakolera FDC Betty Kamya bye yakolera FDC Sekabira yali abikoze olwaleero Betty Kamya ono asinga Sebugwawo kakati ono naye ali mu kuzimba byabufuzi bye atuke ku levo y'abali atuke okuyingira gavumenti nga naye mutegedde kati mu kiseera eky'okuzimba ekyo alina okwogera kubanga mu kiseera eky'okuzimba alina kusigala ng'era awakanya nnyo kubanga amaanyi we bagafunira kakati mu kuwakanya ennyo atuuka ekiseera n'atandika okulabika kati gavumenti tonaba kumulaba Sekabira bakyamulaba naye nga bwe bamnanasala ebbeegi kakyali katikana akava mu ki akatanaleeta bukoola akagala okutandika okuleeta obuki obukoola kati ba Betty Kamya baani gyemiti gire yagimaze nga bwoganingira kusimba mwanyi naye eno ejja kukwata eno kakati beebo kakati kyegamba nti obanga ne Katonda alina abamuwakanya n'ensi zonna nga zirina abazikola ki ate nga abaziwakanya tebakkiriza nti gavumenti etambula bulungi kubanga ekyo kibayita okuvuganya bw'okkiriza olwaleero ab'opposition aba Uganda bwe bakkiriza ebirungi Museveni byakola opposition eba ekyaliwo ebevuddewo kati okuyimirizawo opposition bawakanya ebituufu n'ebitali biki byonna balina kubiwakanya yensonga lwaki omukulu nga leader of opposition oba ne banne bakulembera tasobola kujja n'agamba nti parish development model nungi naye olowooza takimanyi nti waliyo omuntu alina capital w'emitwalo 2 nti we bamuwaka kadde kamugattako General Muhoozi okumugamba nti General David Muhoozi okumugamba nti ey'ensonga y'okwekalakasa kwa 2 November gavumenti yaginnyonnyola dda neeva mu ddiiro n'agaffe tetwamatira kati tebasobola kumatira okunnyonnyola kwamwe tekumatiza kirina kuba bwekityo ne bwe kuba kumatiza kirina kuba bwekityo yennono kokimu sikakazindala ennono yeeyo zinabaga nti omuliro okumagwaki abali ku ludda oluvuganya mu Uganda bawakanya gavumenti kumenya mateeka abali mu Uganda bawakanya gavumenti kumenya mateeka amateeka go yennyini premise gateekako omukono agenda emabega ati n'agamenya ekyokulabirako buli ekyamuwooza okugenda mu byobufuzi nga munnamagye yesimbyewo oludda naye ekyengezaako kulaga naye ate mumawanga amalala wulira nkunnyonnyola otegere bulungi bo baali babawakanya polisi mmwe mukikola muti naye enkola yammwe tekolere yaffe yeekola wano tuwakanya amateeka gakolebwe nga bwe gakola ki nga bwe gasayiningibwa naye enjawulo y'amaanyi kakati ekisinga okwewuunyisa amalidde ebiseera byabwereere nakugambye eri nnono ey'okuwakanya ne bwebanga gavumenti ebikoze nga bwe balaba nti bwe yali bikoze eki bwe byali bikoze bwe batabiwakanya okubeerawo kwabwe kubula tekusobola kulabika kakati kyova olaba nti agambye amateeka kyova olaba nti bo balina ebikolwa bye bakola ebiraganga ensi etalina agikulembera wankubadde bo bwe banaatuuka ekiseera tugeze nti be bali mu bukulembeze ate bo baba baagala babe nti be bakola ki kuba kati singa gavumenti egamba nti omuntu okkuba olukuŋŋaana ajja kutegeeza nga poliisi balabo b'ebyokwerinda ebiriwo bikola ki bisobozesa okubakuuma bakuba olukuŋŋaana nga tebafunye buki buzibu gye batutte okusaba okwo naye bagamba wano situjja kusobola kubakuumirawo mu lukube wali waakiriwo okusinziira ku mbeera eriwo
tusobola okubakuuma ne mukuba olukuŋŋaana lwammwe ne tutambula bulungi. Bano ne bagamba tuyina kulukuba wano. Kabonero akalaga nti bo balina okuwakanya ababakulembera kye bagamba basobole okuyimirizaawo okuwakanya kwabwe. Oli grade omuntu ey'omuntu wa bulijjo nakikabiri ziwedde teeka okala ensonga emu. Kanteekewo ensonga emu nti ebiseera ebisinga obungi abantu b'oludda oluvuganya bwe banaaba nga bakkiriza nti kino kitambudde bulungi, bo endowooza zaabwe zibagamba nti bajja kuba bakuumira gavumenti eno mu buyinza wankubadde nga byekola nabo bye basobola okukola nga bazze. Naye bwe bakkiriza kati ne baga nti ekola bulungi babanga bagamba egende muki naye ng'ate ekigendererwa kyabwe nabo bave eneeveewo nabo bakole ki nabo bajje kati ye mukyala kumujja we apima omunyo oguwoomesa enva bw'agenda okuleeta enku ate ono n'ayongeramu gukaawe. Omwami amanye nti ono buli lwafumba bikola ki bikaawa be bano. Oli kurejja omuntu ey'omuntu wa bulijjo kati bunne deputy RCC palamenti abaka opposition okwekandagga ne gavumenti kye bagigamba nti eremereddwa okuwa accountability ku ddembe kulinyirirwa kw'eddembe ly'obuntu. Ekituufu kyeki? Yes. Nebaza omulamwa guno n'abakulu bye boogedde okugyako okusooka okutangaazamu nti waliwo kye tuyita loyal opposition ne anti-establishment. Eri palamenti wa democracy wa palamenti gye yatandikira e Bungereza baali bagamba nti opposition naye ng'eriro yeri queen oba king. Oludda oluvuganya nalwo luba luwuliza eri kabaka wa Bungereza era luba lufuna omusaala n'ensako mu palamenti era ebeera wali nga gavumenti erinze era luba lwalondebwa nga lulina enjawulo ku IRA abaali bakuba ki emundu okuggirawo ddala obwakabaka bateekewo ekikati wano ewaffe oludda oluvuganya olwa Honorable Mathias Mpuuga lwawukanya ddala n'olwa Jamiru mukulu oli omukulu lwabadde agamba oba olwa Joseph Kony. Luno luwulize eri gavumenti lwetoowaze era byonna bye lukola biri facilitated naki luyamba ku kyova olandi nze mpuga musiimye nti bwe yabadde Lwengo ne Ssembabule waliwo bye yagize nga bituufu naye oba oliawo singa yabadde Kony oba yabadde Jamiru mukulu ate bandibadde bakubye zi transforma. So ekyo tulina okukyappreciatinga ku sayidi eyo. Ate ekyo bwe tumala okuki-appreciatinga ne tudda ku bimu ku buvunaanyizibwa bwabwe obukulu. Obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu ndowooza bwandibadde mugyeko nti baba bavuganya okuwabula wekiba kyetaagisiza. Ekiseera bwe Dr. Paul Semwogere n'Ogengala Tigo naye n'Empuuga akikola bajje ne babaako ebintu. For example wano byabadde atambula tebyasooka kusanyusa Right Honorable Nabbanja naye byatuma ekiseera ne tulabangawo ssente gavumenti eziweereza ku disitulikiti ebintu nga tebyakolewa. Kaakati ate ne bakansala baffe nabo nga tebatuyamba kulabisa bintu ng'ebyo. Naye raba bano bwe bajja ne baga nti bulijjo akalangala kino tekibangawo ne gavumenti nga lwesisimuka nega kintu kye twateekamu edda ssente bulijjo batulimba nga tekibangawo. So ekintu ekyo oludda oluvuganya bwe lukola ekintu ekyo kiba kirungi. Era nawani waffe kati nga mu Masaka City Council wandirowoozezza nti NRM lwe ludda oluki bakansala abaffe ab'NRM ne ba independent ebyo nabyo bye bandibadde bagira ki bakola. Kuba kati mu kanso wano ebintu bingi nabadde nfuba nnyo twabadde nga tuli mu kuteekateeka okukyala kwa Prime Minister ku Sande eri ku Kereziya Bukoto mu parish nga tulinawo oluguudo luno olw'ekyanjale twagala lugire ki naye nga division bagisawo division agamba olwo lwa site terina mafuta grade eri wansi naye oba oliawo singa wabaddewo ekisobola okusisimula
ebyo byonna byandibadde bigira ki kati bwe tuwadde ku mukolo guno ogw'Masaka Recreation Ground ne ŋŋamba ye bannange obuwumbi 16 bwe baatuwa mu mwaka gw'ebyensimbi nga 6 we buli mu kaashi twadde tulowooza nti naffe ku Africa Cup of Nations ekisaawe kikubirirwe waakiri nakyo kibeere training ground tewali kikolebwa tewali kitambula design tuligenda okulaba nga obuwimbi nga bumeka bugweredde mu design kati oba oli awo ab'NRM mu kanso ne mu division y'ekimanya kabona be basobola okusisimula ekisaawe meya ne town clerk bagireki basisimuke so enkola ey'engeri eyo tebambi akati kino ekya ripooti ez'eddembe ly'obuntu ssemateeka alikiriya bazibu ebintu by'eddembe ly'obuntu wano mu Uganda byali byogerwako bwogerwa naye nga tebikolebwa ndoza eddembe ly'obuntu lyasooka okufiicaringa wano nga tugenza kutuusa lukikula OAU mu 75 abali muwanguse ne bagamba mu Uganda tebalina kutuuza lukiiko lwa OAU kubanga balimu okutyoboola eddembe ly'obuntu babuzaawo abantu Amina agamba ekiki n'ateekawo akakiiko ne kakulira omulamuzi wa High Court yali musajja muyingi so yaliko ne Chief Magistrate wano naye oluvannyuma n'afuuka ndowooza oba oluvannyuma yafuuka ne Chief Justice Aminyi we yaviirako ndowooza baali bamuyita Saidi aketinga Mulenga nga ye muwandiisi ne abantu ne bawaayo obujulizi abantu abaali babuziddwawo ba bench wanuka baki Amin n'agamba waliwo bagambidde nze nti nedda singa lwe bagambye nti badde ngenda kulekulira obwa president mala okuwoza omusanga ate ndyoke nkomewo kaakati yo NRM bwe yajja negamba ebintu si byakuyisanga bivulu ng'ebyo neteekawo ofiisi ya igigi n'egy'obuvunaanyizibwa bubiri okubuuliriza ku kyobola eddembe ly'obuntu n'okulwanyisa enguzi era ne baddira mu Nansiko Augustine Ruzindana yali mu FDC naye nga kati yakomawo mu NRM n'aba nga yagikulira ng'amwikuba mutabani w'omugenzi Yusuf Lule Waswa Lule ne bakola omulimu mulungi kati abasiye bwe bajja ne bagamba igigi tumutuumye ebintu biki bingi kati ye igigi yemalire ku kulwanyisa bulyake eddembe ly'obuntu tuliteerewo akakiiko era akakiiko ako buli akoseddwa waddembe ogenda mu kakiiko ako akakiiko ne kakyusa ne kagaa ne Kampala wala ne katandika okugula mu ofiisi ez'i Masaka Mbarara ate era kaali kalagidde wabeerewo n'obukiiko human rights committees mu zi districts ezimu zibulina ezimu tezibugiraki akati akakiiko ako nga buli mwaka katwala ripooti mu paalamenti okulaga embeera y'eddembe ly'obuntu bw'ebadde okutyoboola appreciating ebitambudde obulungi era ekyo kakikola naye ebbanga nakavaringa paalamenti ebbanga ddene natandika okukavaringa National Resistance Council ndowooza mu 9 ekulibwa Hajj Moses Kirungi era twabadde n'olukiiko juzi wano aba URCB bazze okusomesa bannamasaka ku